Ekikwekweto kino kitandise ku makya abasirikale ba poliisi nga bali wamu n'amagye bwe bazinze garaji emanyiddwa nga Anama Garage e Jinja. Bano babadde bayiga mmotoka ezigambibwa okubeera enzibe eziggyibwa mu Kampala ne zitundibwa mu bitundu nga bino. Bakutte abantu babiri okuli Faruku Dura ne Adamu nga bano basangiddwa lubona nga bafuira langi ku mmotoka enzibe. Ashraf Chigaya, ssentebe w'ekyalo kino, agambye nti bulijjo balaba abavubuka bano nga bafuira emmotoka kyokka nga tebamanyi nti nzibe. Garaji eno ebaddewo emyaka 3 n'omusobi naye tetufunako buzibu ng'obwo obutulumbye lwaleero y'ensonga lwaki ffenna tubadde beeraliikirivu ng'omu ku bakozi bannaffe abadde alisiivinga emmotoka enzibe ze baleeta okufuuwa langi okuzikyusa okubuzaabuza obujulizi nga tetumanyi. Omubaka President mu kitundu kino Eric Sakwa atubuulidde lwaki bakoze ekikwekweto kino. Wabaddewo complaints zetufuna nti waliyo emmotoka ezibbiddwa naye batera kuzileeta we bazibba Kampala ne bazileeta eno e Jinja ne bazikyusa langi ne balina ebyuma ebikyusa engine namba ne bajjako namba plate oluusi ne bateekako namba plate enjigirire naye nga emmotoka nzibe. Chokona agamba nti omuze guno gubadde gweyongedde nnyo mu Jinja kumpi nga buli lunaku waliwo emmotoka ebbibwa. Abantu bano bakolagana n'ababbi abava e Kampala era e Kampala emmotoka ezibbibwa e Kampala Entebbe Wakiso Mukono zona bazileeta wano mu Jinja oluusi Iganga actually Jinja ne Iganga wali emmotoka enzibe. Abakola mu garaji eno bagamba nti mpawo kye bamanyi ku mmotoka ze basiiga langi kubanga bo baweebwa mirimu kukola. Naye nga bano abagagga batuleetera emmotoka ate be babbi emmotoka ne bazituleetera kati gwe ne bakukwasa omulimu kuba onoonya kawogo kulya. Kitegera muganda wange patana bupatanyi kuba omugagga bwakuleetera emmotoka tomubuuza kaadi yaayo oba ofuuse mubbi kati olina kukola kye bakulaze nti nkolerako wano ne wali. Emmotoka 2 ze ziggiddwa mu garaji eno so nga bakwatiddwa bali ku poliisi e Jinja.